الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد سيكا وانجي إبقامون بولد ngogamba nti mubuganye essanyu. Nze nange nnyina essanyu naye nze terimbuganye olw'ensonga munzije mu kika kyange ne munteeka mu kika ekirala. Omuntu okuggyako erinnya lyo n'akuwa erinnya eritali lya kika kyo kiba kitegeeza nti asazeewo okukyusa DNA yo. Seeka wange nze siri seeka kati bw'onteekako erinnya eddala oba ontadde mu kika ekirala eky'abamaseeka naye nga nze Ssekkadde Muhammad, bw'onjagala ennyo oyongerako erya Muhammad then n'olyokosaako Ssekkadde, olwo ekika kyange kibeera kijjudde nange nimbugaana essanyu nga gwe buli kubuganye. Kaakati muganda wange mwenna abatuwuliriza, twalaba omukyala byayinza okwetaaga mu mwami n'omwami byayinza okwetaaga mu mukyala we nga bagenda okukwatagana. Ne tusembayo ne tugamba nti ebintu ebyo tubyagala era bikakata nnyo. Mu Busiraamu tubyogera nga kye tugenderera okutangira ekintu ekiyitibwa divorce mu maaso, ekitegeeza omuntu ayingire mu ishu y'obufumbo ng'akakasa nti omwami gwentwala yono n'omukyala ng'akakasa nti omwami gwentwala yono n'omwami ng'akakasa nti omukyala gwentwala yono. Mu maaso eyo bibangwire, kyekigendererwa. Twagala kukendeeza divorce mu Busiraamu, kyekigendererwa okubanga twetaaga buli omu amanye munne gwagenda okukwatagana naye. Twasembayo nga tugamba nti kiba kirungi nnyo buli omu okutegeera omulimu gwa munne era n'alaba afiitingamu oba tafiitingamu. Kati okumutwala n'ategeerera eyo nti omusajja gwe natwala akola kiro kanjawukane naye, ekyo mu Busiraamu si kye twagala. Kyetuva twagala okitegeere bulijjo nti omusajja gwe ngenda okufumbirwa wa security, omusajja gwe ngenda okufumbirwa wa sokiriko, omukyala gwe ngenda okuwasa midwife, ekitegeeza ekiraja genda okuzaaza ki abakyala. Ekyo kijja kutwanguyiza mu Busiraamu okuyingira ekintu kye tumanyi nga ffenna tutegeera bulungi nnyo. Kye ngenda okuzzaako baganda bange mbakakasa nti kyagalibwa nnyo buli Musiraamu yenna, sinakindi kikakata nnyo buli omu okutegeera. Oluvannyuma lw'okutegeera omulimu gwe kibeera kyagalibwa nnyo buli omu ategeera ennyingiza ya munne. Bw'owasa omukyala ng'osazeewo nti agenda kukola obanga alina omulimu ogwakola, kikukakatako okusooka okutegeera ennyingiza ye. Naawe omukyala kikkakatako nnyo osooka otegeera ennyingiza y'abalo, nga tetwagala otuuke eyo weekange nti omukyala nali ndowooza alina essente nnyingi kamute, oba omukyala okwekanga nti nalowooza nti omwami alina ensimbi ezimmala. Kaakati era kyova olaba olwaleero bangi bafunye obuzibu n'abakyala nga babagamba nti muggyeyo ez'akameeza. Naye bw'otegeera omukyala nti ennyingiza ye ebyetaago bye byali bigimalawo, yali akola kuyamba maama we, akola kuyamba taata we, ate ogenda okutunuulira ng'omusaala gwe gwegwo aweerera muto we, aweerera omwana wa mwannyina eyamukuza, alinako gyawe gw'alabirira. Genda okulaba ng'essente ze mu butuufu tewaasigala, obeera munnanfuusi nnyo okumugamba nti atejjayo ez'akameeza. Era n'ekitulwanya mu mbeera eno eya COVID kwe kuba nti abakyala tebamanyi nnyingiza yaffe. Omukyala bw'otegeera nti balo bamusalako ku mulimu emyezi 6 takyakola, bw'akugamba leero nti tewali, ate nkya ku lwaki omuddamu kye mwalidde yesterday kye muba mulya today. Kyentegeeza ogumire katono kakola ki
kalina naye agumire katono kolina. Ekyo nga kitegeeza nti buli lwotegeera ennyingiza ya munno kikuwa engeri gy'omusabamu ebikozesebwa. Kati abantu baffe bagenda ne bafuna abakyala ng'amwagaddeko omulimu nti akola, naye ogenda okwekanga nga alowooza nti alina ensimbi nnyingi. Agenda okulaba ng'omukyala ensimbi tazirina ng'ate ayagala kumudivorcinga. N'abakyala bafumbirwa abasajja nga batubazizza ti ŋŋenda kufuna kino, ŋŋenda kufuna kino. Agenda okutuuka owange nga wallahi byayagala sibisobola. Yandaba buli lunaku neeyazika emmotoka, njoza mmotoka, nkola wali mu kanaabe, buli lunaku ŋŋenda n'emmotoka ndala, oba ndi bulooka wa mmotoka. Olwaleero niŋŋenda ne Benz, luli niŋŋenda ne Camry, luli niŋŋenda ne Land Cruiser. Omukazi n'agamba nti bwe sigenda noono mbeera mmaze. Agandi wallahi agenda okulanga buli lunaku nkyusa, kumbe nzitunda. Ate si zange, ndi mukozi, ndi driver wa mu showroom. Kati baga tugenda kuzinaaza, niŋŋenda nazo eka. Naye wasisobodde kudda amazzi gabuze, naye kansule naye wano nkeere. Kati omukazi alaba ndi mu Land Cruiser VX n'amanya nti wallahi ono omusajja ateekwa okumuwulira Land Cruiser TX. Omukazi bambi najja ng'ajjidde ku mmotoka etali yiyo. Kati nga kitegeeza nti wateekwa okubeerawo passion and something. Kati wabeerawo passion and love, that marriage can stay. Naye wabeerawo passion and money, ekitegeeza money wezibulirawo omukazi agenda aba tiyafumbirwa ggwe, aba yafumbirwa ssente. Era mu bisinga okukaluubiriza ffe abasajja kuwasa mukyala ng'omaze okugaggawala. Obeera tomanyi kuggwe ne ssente zo ani nnyini mukyala. Obeera tomanyi kuggwe ne ssente zo ani nnyini mukyala. Omala kwavuwalako n'olaba nga tagenze n'omanya nti ono wange. Naye bw'oba tonnayavuwala otuuka n'okufa nga tomanyi omukazi olese wani wuwo oba wa ssente. Era abakyala bangi awo wennyini bw'olaba nga wa ssente baba tebannabawona kunaaza akaala akweka kyapa. No, kati bambi gwe n'omufuna otamanya. Bano banno be bategeera nti bambi ono yali talina mukazi, omukazi yali wa ssente, era kyova olaba ye ayagala kusigaza kyapa. Kati n'abakyala bwe bali bajja ne batufuna ffe abasajja, naye ng'abasajja abaze ng'obwongo bwo bwonna bubalidde ku mukazi. Njagala kino, ŋŋenda ku kino, njagala kino, byonna omukazi abirina. Kati wallahi laazimu agenda okutuuka ate njagala nkubuulire tewali mukazi. Omukazi alina essente abala nnyo zaana omusajja atalina ssente. Togenda nga wa mukazi alina ssente n'osuubira nti ogenda kumubba. Never. Era kyolaba nti obufumbo bwabwe abo tebulastinga. Abakyala asobola okujja nga azze kubba nze musajja, naye ate obufumbo ne bulastinga ninfa nga akyabba. Kubanga bo abakyala bagezi batufuulanga hane, bakombako obukombi nga sweet, anuuna n'anuuna 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 n'akunuuna n'oggwerera n'atakumeketa, walumbe n'akumeketa nga ye akyanuuna bunuunyi. Naye ffe abasajja olw'okuba tulina ambitioni zaffe ndala, njagala mubbe ate ŋŋende nziwaseemu omuwala anjaamu, njagala mubbe ŋŋende nkola edduuka eryange. Oyo baba babala nnyera akulabiraawo n'akubala, asooka n'akutega akanyeegwa n'akutuma eno n'akutuma eno nobba 2,000 kubanga atalina kintu. Asooka n'awuga, asooka n'akitya. Bw'oleeta housegal ewaka n'abanga ebintu tabimanyi, asooka n'abba loofu y'omugaati n'atwala n'akweka buliri, n'abba watermelon. N'omusajja bw'aba tamanyi bintu asooka n'agwa mu mmotoka ennene n'agivugaddeko mu mikwano gye gy'akola ki gye yasoma na gyagirage nti alina emmotoka. Omukazi olaba nti amafuta gaweddemu ng'amanya nti ono tategeera. Naye kubanga omusajja nti olina gy'olaga emmotoka ye nti siina gye ndaga nze ngenda kukola byawala. Omukazi n'omusajja ng'ate ategeera. Kakati bo abakyala batubaza, bamanyi okubala, naye ate ffe tetumanyi kubabaza kubanga originale tetwatonderwa kubba bakyala. Tobola tetumanyi kubabaza, naye bo baatonderwa. Obutonde bwabwe nga oba abalina ekyenfuna balina kukijja mu ffe, kati bo bamanyi okutubala. Tobolaba nti omuyaayi ogenda mu Kampala n'akubaza n'akubba kubanga ye yaskiminze yavudde eka ng'azze kukubba. Ate gwe tewagenze mu tawuni kwekuuma muyaaye, wagenze kugula birala. Kyova olaba akubaza n'ogenda mu banka n'ojjayo essente n'azikusikamu nga totegedde.
kubanga ye kyamulese gwate kyakututte mu town si kwekuuma muyayi kati n'omukyala ye buli lwajja ewaka kubanga ne Katonda bw'atyo bwe yabatonda era bw'akimanyi era kyova olaba yatugamba tubaleete nga tumaze kwesobola olowooza yali ategeeza ki omuleete ng'omaze kwesobola okumuleeta ng'omaze kwesobola kitegeeza ki nti waliwo by'oyinza n'okuleka nti atutte 15,000 muli katwale omukyala era tomusaba balansi kitegeeza ki nti atwala atereke kati kitegeeza yakubaza n'atereka ku balansi oyo n'atereka ku balansi oyo n'atereka ku balansi bw'agenda okulaba nga balansi takyajja ate oyagala ajjeyo ziri ng'asiibula nga gwowoza nti abakyala tebalina ddiini gwotayina irimu kutegeera abakyala kyeki akati baganda bange nti kiba kirungi nnyo buli omu n'amanya enfuna ya munne n'amanya nti gyendaga nsobola oba tansobola ekisingako zaana okugendayo n'ovaayo nti ŋŋenzeeyo nsanze talina byanfuna kanveeyo oba ŋŋenzeeyo nsanze omukazi tagenda kumpa ssente ze kanveeyo osigala oliko eddibu ery'okuba nti tofumba mu ddya tonyweza ddya ate abasajja tuleke embeera y'okulowooza nti abakyala balinga ngoye essaati eno bw'etansanyusa njijjamu naawe kakusigalako nti kamogo okubanga owasa abakyala otabuti kati kitegeeza kirungi buli omu yeegendereze nga tannabasi kuwasa mukyala nti ono omukyala nsobola okumuyimirizaawo oba nedda n'omwamukyala n'amanya nti omwami ono antwala asobola okunyimirizaawo oba nedda bw'aba tasobola kuyimirizaawo it is better n'otagendayo zaana okugendayo ate n'ovaayo kulwaki kubanga mu psychology tulina olugero olugamba nti kyangu nnyo okugunjula omwana naye kizibu nnyo okumenya omukulu kibula nti omukulu bakuyita kumenya gunaaba ng'owasa buli lunaku abaffe gw'otalina mpisa n'abasajja okuba nti owasa gundi n'agenda it is better olindeko onoonye omukyala gw'osobola oba ng'asobola okuba nga essente bw'oba oyagala ssente bw'oba gwewayagala ssente osobola nti anaazikuwa naawe omukyala oba onjagalako ssente sooka otunuulire abaasooka mbawadde mmeka tojja ng'osuubira nti abaasooka okunfumbirwa ng'oli mukyala wakuna oli mukyala wakumeka nti gw'obasinza amagezi sooka olaba abaasooka mbawadde ki ojje ng'ogezezza by'oyagala ng'obirimitinze ebyenkana n'ebyabali bennyina kati obuzibu bw'abakyala nti ajja nga tamanyi tatunuulidde bye nawabali ye n'ebyabali byonna n'ayagala bibeere bibye kati olw'omanya nti tiyategeera percentage nze bakyala gye banzijjako kati alina okujja ng'amanyi nti omukyala oli bw'aba yanzijjako maka naye asuubire maka naye ekizibu ajja ng'alaba abakyala mbawa maka gokka ye n'ayagala amaka n'ayagala n'edduuka n'ayagala n'emmotoka nakulaze dda nti sibigabana balina bawasanga mbaagala nga ggwe sinakini nga basinga nakulaga engaba yange weekoma kakati naawe njagala okimanye nti ekiri beta ku mukyala oba ku mwami okumala okutegeera ennyingiza ya munne alaba afiitingamu oba tafiitingamu bw'olaba nga ennyingiza ya munno tofiitingamu ng'omanya nti ekiri beta kunze butagendayo kubanga okugendayo n'envaayo kiraga nti si kirungi kumenya bufumbo ekiri beta butabutandika ky'otagguse twekitandika yenkola y'obusiraamu ekirala baganda bange njagala musimbe essira mu busiraamu mu psychology nti buli muntu yenna agenda okuwasa munne bw'obanga ogenda kuwasa mukyala bw'obanga ogenda kufumbirwa mwami sooka okakase nti ali ready okuggusa ebigendererwa byo wano abantu abasinga we tufiira ku ishu y'okuggusa ebigendererwa era ekintu ekyo kitwala 90% mu kumenya obufumbo bw'abantu omukyala ajja ow'omwami nga takakasizza nti omwami ajja kusobola okuggusa ebigendererwa bye oba omusajja n'aleeta omukyala atasobola kuggusa bigendererwa bye enkomerero n'azannyira ku baana b'abantu
n'abata buli kiseera naawe omwami n'ofuuka omubi abakyala bagenda buli kiseera kubanga tewategeera nti omukyala gwendeeta atuukiriza ambitions zange oba nedda. For example, abakyala bangi nnyo agenda mu bufumbo nga yabaze nti njagala baana 2 oba baana 3 ng'ate ng'omwami amuwasa ng'amanjagala abaana 6. Kati ambitions zaffe zonna zaawukana. Yayagala abaana 2, nze njagala abaana 6. Kakati omukyala oyo okumutwala eka ekitegeeza bw'anaazaala abaana be 2 ye ng'agamba nti nkomi. Akakati ate nze nkyayagalayo abalala 4 nga mugamba nti twongereyo 4 ng'abuuza nti ng'obajja mwanyi abo bonna ompise kamyu. Kakati awo ng'obufumbo butabuka ng'abaana bakula tebaliiko taata sayi mukazi agenze n'abaana oba omusajja abasigaza tebaliiko maama omukazi agenze na Bungereza. Ekyo nga kitegeeza nti omukyala omwami teyasooka kwetegereza mukazi asobola okutuusa ambitions ze. Noonya omukyala ng'omaze okulaba nga mumaze okukkiriziganya nti asobola okutuukiriza ebigendererwa byo. Bw'obeera nga ggwe oli mukyala wasoma ng'ambition yo ogamba nti nze njagala na kwesimbawo ku bwa MP, nze njagala okukulira Makindye, nze njagala okukiikirira abakyala b'Egindi, ng'ofumbirwa omusajja alinga nze nti sikubangako na kalulu kyentegeeza nti saagala byabufuzi. Ate nze bwe sibyagalidde nze kuba nze sirondangako teri kyange kyali kibuze ndyoke nkironde naye kyendiko nti nze saagala byabufuzi. Ate omukyala oyo agenda kunziguza atya nga ŋŋamba nti nva mu campaign nga nze sigendangako ku NRL. Ate kitegeeza nga ambitions zaffe siyinza nze kutuusa era tayinza kuŋŋamba nti mpe emmotoka yo emperekereko mu campaign. Ne bw'aba muganda wange gwezirako bw'aba agenda mu campaign siyinza mwolekera dde okumuwa emmotoka yange. Sikolagana byabufuzi sibimanyi n'okuwandiika ennukuta esooka ekigambo politics sibimanyi ku byatuula. Ate ekitegeeza nga ambitions zange teziri mu byaki mu byabufuzi. Ati omukyala okujja ewange ng'ayagala kubeera MP wa Makindye kubanga nsula Makindye oba MP wa Masaka ng'ate asuubira nti alina kwesigama ku nze bba eyinza okumuwanga olukusa oba okumunoonyeza akalulu. Ekitegeeza aba yakuba ku nnamba nkyamu era bw'ajja ewange raleezi nizitandika oyo agenda kunoba. Kati ekitegeeza nti buli omu alina ambition zaagala okutuusa mu bulamu alabe munne azeetaaga. Nze sekka bwe mba nakuwasizza nga njagala baana ate ne weeyambula ninkusanga nga wano weekuba empiso teri kimmalamu maanyi kiro ekyo kubeera naawe. Nze ambishoni yange mwana kati ate gwe ambishoni yo si mwana oba n'omubiri oguweke nga nkulaba kati ate nikugaa nti nkuddeko nyonono erage yange. Biba binnene kubanga nze ekigendererwa ekyange njagala mwana ate gwonda katoyagala ki mwana. Kati ekitegeeza kirungi nnyo ambishoni z'abantu zikole ki zituukirire. Naddala abasajja bangi agenda n'atuuka obanga ye alina abaana alina n'abazzukulu takyetaaga baana ali mu myaka 6 yakulaga asaagala baana kuntawaanya n'agenda n'anoonya omwana w'abantu omuto n'amuwasa n'amuteeka mu nnyumba n'amugala asaagala kuzaala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walinoonyeza abakyala era abatakyasobola kuzaala by age oba nimukkiriziganya nga ye yabivaako oba nga aliko ekyamu kitamusobozesa kuzaala. Kati mukola ensobi abaami naffe n'abakyala ne bakola ensobi. Nze omwami ninkola ensobi njagala mwana muto talina mwana talina kyali kimuyiseeko maama. Nze nyina abazzukulu abampita jjajja nga mugamba nti tozaala. Waliwo recently mwaka guno waliwo omwami eyakafiirwa obufumbo sijja kumwogera musajja mukulu mu ggwanga mukulu mu ddiini eyaffe ey'obusiraamu yakalemagana n'omukyala. Reason being kyategeerekese nga ye yagenda ne yeesala ne yeerongoosa nga tasobola kuzaala. Kati ate ali ku mwana wa munne amugamba saagala kuzaala. Kakati tolaba nti ambitions zaawukana ku lwaki tubeera abalyazaamaanya to each others. Bw'olaba nga munno tojja kutuusa ambitions ze lwaki omutwala? Ayagala baana toyagala baana
obanze njagala baana ye tayagala baana kakati ng'ate ku lwaki tufumbirigana ekyo nkirese nga examples naye bingi nnyo nze njagala omukyala ataakole ate oyo omukyala ayagala mwami anaamuleka n'agenda n'akola ki n'akola kati lwaki tubitegeeraganako before nimanya nti nze omukyala nemugaa nze nnoonya mukyala wakutuula waka nja kumuwa abcd atuule waka naye omukyala aga nti nze njagala kola ambitions ayagala kola dduuka ayagala genda kusuubula China ayagala genda kusuubula Dubai ne passport omusanze agirina ye mwetegefu okgenda n'obusente bwabulina mga hajati nkuwasa musinkanye na muwumula akulaze n'okutambula akola ki atambula musinkanye muwumula musinkanye mu nnyonyi ogenda Makka naye agenda Makka ati nga ogwomuga njagala omukazi n'omala omuwasa omuga tovanga wano nga siri naawe nga wallahi wamwasinkana mu nnyonyi ng'ali yekka musinkanye Dubai agenda kusuubula gwomuga omuwasa omuga tovanga waka gwe wansanga nsuubula ekitegeeza marriage eyo eba tegenda kubeerawo eba egenda kukola ki eba egenda kumenyeka kati ate ffe kye tugamba mu busiraamu titwagala marriage emenyeka twagala marriage esigalawo tewolaba n'omuntu gw'amasannyalaze obakolanga muwanvu nga munene bassaako site era obalabanga weguli teweetaaga tebassaawo site kaakati ffe twagala ofune site omanye nti marriage saagala egweno saagala egweno kati muleke kwonoona marriage nga ebikulu temubikkiriziganyizzaako ambitions z'omukyala are you ready okuzituukiriza oba nedda bw'oba toli ready omukyala oyo akuleke naawe muleke kiri better than okubanga buli lunaku mutawaanya abantu mujja mutulamule ate nsanze anyize kiki anti jama nkutte mbadde nva ntebe kiryalinga bintu byange nva ku bodo kiryalinga bintu byange akati kuwa muwaso ng'olaba musuubuzi ng'otomanyi nti abasuubuzi bakiryalinga ojja kuŋŋamba nti bakiryalinga kiro tomanyi nti jamu abakwata tomanyi nti basobola obubakira emmotoka nejjampola kati ebintu ebyo byonna ekikuleetera obuzibu buteetegeereza before senga twetegeereza before tewaali baddewo marriage ekola ki eyonooneka kyova olaba nze mu baasinga okunsanyusa yali omukyala Kulthum namubasomesa yansanyusa nnyo Aisha Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okufa Abubakari n'akwata enkasi Abubakari bw'amala okufa Umaru n'akwata enkasi Umaru n'ayagala anyweza omukwano gwe n'Abubakari n'aga nti okunyweza omukwano gwange n'Abubakari nyenda kuwasa muwala we Kulthum n'ayita Aisha n'amuga nti Aisha ndyangu nti oli mukyala wa Nabbi gwe ozaalibwa ne Kulthum Kulthum genda oŋŋambira Kulthum oyo njagala kumuwasa Aisha n'adduka n'ayita Kulthum n'amugamba nti omanyi nti Amirul Mu'minina Umar akufunyemu interest Kulthum n'aseka n'azirika Aisha n'alowooza nti abadde excited bambi n'aseka n'azirika ne bamuwujjawujja n'adda engulu Aisha n'amubuuza nti muto wange kikusanyusiza to that extent Kulthum n'addayo n'aseka n'azirika emirundi esatu ogwokuna Aisha n'amugamba mwana wange muto wange amawulire genkuleetedde gegakutta n'amugamba nti seewuunya mawulire gondeetedde wabula neewuunya ggwe okuba ng'otunuddemu mu basajja bonna ng'ayinza okutuukiriza ebigendererwa byange ye Umaru talina kigendererwa kyange kyayinza kutuukiriza kyonna n'ekimu financially geraageranya naga nti Aisha geraageranya nga toleese imaani y'okuba nti oli mukyala wa Nabbi geraageranya enfuna yaffe nebyenjagala okubeera nze Kulthum obigeraageranye ne Umaru anaatuukirizaako ki Aisha naye agenda okutunula wansi nga mu butuufu ennyumba ya Abubakari ne Umaru nga mugagga naye omugagga buvaalinga nga bw'olaba nti engalo zino zonna nkulu engalo zange zino zonna zaazaalibwa mu lunaku lumu eno si haafu y'eno wadde eno si y'ento y'eno eno si yedda ku eno wabula zonna zenkana naye zaawukana Abaganda baga nti ebirungi bikirana embazzi ekola ki embazzi yeeyasa naye si yeewaata nejjirita bw'etyo kakati kyenjagala mumanye nti Umaru yali yeesobola naye according ku Abubakari
nga Umar wa wansi financially. Kati muwala wa Abubakari yagasinga kufumbirwa omusajja andi wansi mu status ya finance. Oyo sahaba no atenga muwala wa Abubakari akati nga gwowoza omukyala gojje ku muzikiti gojje mu itikafu. Omukyala bw'aba alina ambition ze mumuleke n'omusajja bw'aba alina ambition. Era abasajja bwe mba njagala mukyala omu nga njagala muzaalemu abaana 12 singa genda kunoonya mukyala avudde ku University Government alina emyaka 2 3 nina kunoonya mukyala wa myaka 18 19 kubanga yasobola okuzaala abo abaana omu. Kakati ekitegeeza nga ambitions bwe tutegeera nti ono tasobola kugusa ambitions zange, please don't marry kubanga mugenda kutta. Era ekyo Umukulusuumu yaseka naga omanyi bwagamba Aisha amuga nti Aisha ky'oba okola nze nta mutowo finance status yaffe ey'essente ogimanyi. Bana yasiga nti abakyala banoonye ssente wabula buli omu alina ambition ze. Kutonyizaga nti oyagala kufumbirwa omusajja anaakutwala China anaakola ki nga nze gw'olaba siina na passport n'ekigambo bweru simanyi kiwandiika akati naakutwalayo ntanga nze sigendangayo. Kakati ekyo nga kitegeeza nti ambitions bw'olaba nga munno tagenda zituukiriza, don't enter. It is better than entering there and you come out. Cindy Kagundi unmute yade gizem katini ya Mahmoud ya muting network ligeno ngira kwa muting al Mahmoud. Yeah. Okay. Network eri geno. Tujja kuba patient for a while. Kiri geno in Uganda for today. Kwa we have 2 gadgets na era. Yeah, kituufu. Tukosa zombi bili zibera muted zombi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل.
ambition zo tomutwalanga instead of anti waguze network ate n'ogizaayo ntekola bulungi kitegerekesa bulungi ekyo kyentegeeza kyennyini example network egituwadde bulungi tutambuliraawo kakati kyekyo kyembaga nti buli omu alina okutwala munne ng'asobola okutuukiriza ebigendererwa bye atasobola kutuukiriza ebigendererwa bya munne tamutwala kubanga nze nnyinza okuba nyina kyenjagala ng'ate gwe togenda kituukiriza lwaki nzijayo ate nkuteekeko eddibu nti abakyala bano b'okuva ewuwo naawe onteekeko eddibu nti nanoba navaayo na mwana naye ekiri beta mu busiraamu buli omu asobola okutuukiriza ambitioni za munne kyova olaba Kulthum yagamba Aisha ti Aisha omanyi gwe nga bw'olina eddiini ennyingi mbadde nkusaba ogende mu baana ba Ali abamuganda wa nabbi bawala ba nabbi abalina eddiini abayinza okukkiriza nga ne ambitioni zaabwe ez'essente zifaanagana genda onoonye mu baana baabalo onoonyeyo omuwala omuwe Umaru naye nze mutoowo nedda nakulira walala financially nvaako era Aisha n'aleka mutoowe n'agenda mu bawala ba Ali n'anoonyayo omuwala n'amuwa Umaru tekitegeeza nti tebaalina ddiini balina eddiini naye nga eddiini tegaana ambitioni za muntu ebbanga lizimala nga teziri haramu kati ekyo nti abakyala n'abaami ffenna tulina okukyegendereza ennyo tukisse mu brain zaffe nga tugenda okuwasa kakati baganda bange oluvannyuma lw'okutegeera ambitions z'abantu baffe ekiddako kufumbiriganwa saagala kugenda eyo gye tugamba nti kuwoowa biki tweyisa tutya mu bufumbo so siruwera eri nikaabi ki saagala kugendayo kubanga si ye topiki yaffe kakati tugende nga tugamba nti abantu bamala okubeera nga bafuusa omu ne bafumbiriganwa omwami alina kukolera ky'omukyala n'omukyala alina kukolera ky'omwami awo weewali kalumanywera naye tugenda kutandika n'ekigambo ekigamba nti biki omwami byavunaanibwako okukolera mukyala we wetugenda okusookera wewawanvu naye ekitegeeza tunoonya rights z'omukyala mu busiraamu ziriwa nga tetunnaba kunoonya rights za mukyala mu busiraamu tulina okusooka okutegeera rights z'omukyala mu basigadde kubanga toyinza kukompeyalinga rights za mukyala mu busiraamu okuggyako ng'omuleetedde ky'omukompeyalingako kati kyenjagala tutunuulire abaatusooka ffe tuyisa tutya abakyala abasiraamu naye okutegeera tubayisa tutya eitha bulungi oba bubi tulina kumala kusooka kutunulamu abaatusookawo baabayisanga batya bali abatali bayisiraamu bayisa batya abakyala kati omukyala asooke akompeyalinge mu busiraamu ne mu butali busiraamu wawaasaana okugwa kakati njagala tuddeyo mu history emirembe egyedda gyayisa gitya abakyala tusooke tutuuka ku mulembe ogwaffe ogwaleero ogwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wabula ekintu kino nga tukiyingiramu njagala buli omu akitunule nti tuyiga bw'otwala mukyala wo mu ddwaliro ne weesanga nga mulwadde alina obulwadde obumuluma tekitegeeza nti omutte kyentegeeza nti bwe nnaasomesa omwami alina kukuyisa atya ggwe omukyala bw'osanga kyensomesezza ng'empisa eyo si gyakuyisaamu tekitegeeza nti noba mutereeze tuli mu ddwaliro ye ddalasa tuzze kusoma kutereeza naawe omukyala omwami bwe tututuuka nga tusoma nti omukyala alina kukuyisa atya bw'olaba nga mukyala wo tabikola tekitegeeza nti oyogoba wabula ekyatuleese mu ddalasa kutereeza kati abakyala mukkalire n'abaami mukkalire mmanye nti we are in theatre tetwazze kutta bannaffe kutta marriage wabula twazze kutereeza marriage ate tetuyinza kutereeza etakola ki etaliiwo wabula abalina chance nga tebannaba kufumbirigano babiseewo bibayambe okubanga marriage yaabwe etereera
baganda bange tugenda kusooka n'abatusookawo omanye ekintu ekitaliiko history ekintu ekitaliiko mabega tikibeera na maaso kati history y'abakyala bulijjo yali etambula etya basobole okulaba mu busiraamu bali batya obusiraamu bweri beta eri abakyala oba abaasookawo be bali beta tugenda kutambula bwe tuti twagala kubuuza omukyala gwansaba any right omanyi bakyala banna abaakusookawo rights ze baafuna era zisobola okugabwa oba tezisobola onsaba bye sisobola oba onsaba bye nsobola tusookere ku bayonaani tugenda kubasookeramu tugenda kutandika ebibiina okusinziira bwe baalina obumanyirivu okusinziira statasi yaabwe yali mu nsi by then abakyala abayonaani baayisibwanga bwe bati ekisookera ddala omukyala omuyonaani teyalina any right okujjako ey'okuwangaala omukyala omuyonaani yali tasobola kwogera omukyala omuyonaani yali talina kiragiro kyawa omukyala omuyonaani yali talina kirowoozo kyawa abayonaani Yunani empire yonna Yunani empire yonna Yunani empire tutegeeza Nankani Athena ensi zonna ezo kakati Yunani empire yonna omukyala yaliyo nga babeera naye ng'omukyala kumweyambisa kumala kyetaago kyabwe ng'abaami naye nga tayogera nga talina kyafuga nga talina kyabeera nakyo kikye emirembe egyo Yonaani yalina ebitundu bibiri ekitundu ekisooka yalina ekitundu ekya Asina n'abeera n'ekitundu ekya Asbarta kakati ebitundu ebya Asina omukyala omuyonaani yalina okwogera mu nnyumba ng'amala kuwanika mukono n'asaba ayogere naye watali kuwanika mukono tayogera era yali talina buyinza bwonna nga buli wansi wa kitaawe omwana oyo ng'akyali muwala bw'afumbirwa obuyinza obwo bubeera wansi wa bba bwafa obuyinza obwo bubeera kw'oyo agenda okumusikira oluvannyuma lwa bba oba gwalaamidde nti omukyala oyo mutwale wabula abasajja abayonaani edda baalaamanga nti bwenfa munjokyanga bwe yalaamanga nti bwenfa munjokyanga n'omukyala oyo baamwokyanga nebba nga ye omukyala mulamu ne babeera ku mulembe ogwo okutuusa Orosto bwe yajja Orosto ndowooza mumumanyi mu philosophy Orosto bw'ajja n'atuuka ku mulembe ogwo ye yawangaaliranga mu Asina Orosto n'agamba Abasabulata nti mwe kuwaaki muwa abakyala rights z'okuwangaala Abasabulata ne bagamba nti Orosto abakyala ffe tetubawangako right ya kuwangaala wabula eno ewaffe tulina ekizibu abasajja bonna bwe bagenda mu ntalo baafiirayo abakyala nga tetusobola kubajjayo teri anaazaala baana balala era bo ne babeera ne Orosto nga tibakwatagana aba Asina ne Asabaruta nga bagane no mwe mutujooza nnyo muwadde abakyala obwogerero kubanga omukyala omu Asabaruta yagendanga n'agula n'agenda n'atunda ne bagamba nti ffe ekimu lwaki tumukkiriza agenda atunda agenda agule kubanga abasajja bali mu ntalo naye mu Asina tewaaliyo ntalo kati kyova olaba abakyala abaabwe tebaalina any right yakwogera any right yakufuga kintu kyonna okutuusa nga bba amaze okufa era bw'afa eitha bamwokye oba bamusikire ng'abasikira ekkooti nga bwe baatwalanga ekkooti nga bwe batwalanga n'omukyala era omwana omukulu yamutwalanga omwana oyo omukulu bw'amutwala alina okukola ekimu ku bibiri eitha ng'abeera naye nga maama we n'omwana oyo bw'alifa asikidde omwana yalitwala jjajjaawe naye nga si kubeera naye nti kumuwa kitiibwa wabula nga bamubala nti tategeera tasobola kuwangaala ewatali musajja abo be baki
be Bayunaani mu bumpimpi. Omukyala tugende ku mulembe gw'Abaromaniya. Abaromaani tebalina njawulo n'Abayunaani mu kutwala omukyala nti kyali kisiimuula. Wabula ate bo baali babi nnyo okusinga Abayunaani. Empaya ya Romania yali mbi nnyo ku bakyala okusinga empaya y'Abayunaani. Ku lwaki? Kubanga bo bagamba bateekawo Justiniani mu mwaka gwa 565 ye yaleetawo akalembereza n'aga nti abakyala bano nedda tuyitiridde nnyo olwo mu mwaka gwa 565 omukyala mu Romania lwabeera n'ekigambo ekyogerwa nga baleese amateeka 12 agatambulirako empaya y'Abaromaniya, naye nga bagamba nti wadde empaya ya Romania weeri omuntu alina any right to have anything, to own any property, alina okubeera nga ebitendo 3 abirina. 1 ng'alina emyaka egy'obukulu, 2 alina okubeera nga ategeera, 3 alina okubeera nga si mukazi. Kati empaya y'Abaromaniya teri mukazi yafuna kintu kyonna. Okumanya ate bo baali babi ku mukyala, batuukanga ne ku ddaala ng'ekintu kyalina tebakisikira nga bakinuga. Era bo nga bagamba nti omukyala oyo talina mwoyo nga gwaffe. Omwoyo gwe tegumusitula ddaala kutuuka ku bantu n'afuna rights z'abantu, ate tegumussa ku ddaala kufuuka nsolo. Nga bagamba nti era eddiini yaabwe omukyala tekimumala kubeera ng'ayingira mu muliro direct ate tayingira mu jjana direct. Ekitegeeza alina kubeeraawo kumpi okutuusa Justinian bwajja mu 565 n'agamba nti abakyala bano tubaweeko ku rights entonotono. N'agamba nti genda kubawa rights, naye n'abasalira amagezi nti olina kuzifuna nga wabaddewo ekimu ku 3. Bw'oba olina emmaali gye wasika n'omukyala nga tasika mmaali ya mwami oba nga tasikira mmaali ya kitaawe, asikira mmaali ya maama we. Okumanya baali babi nga bwe mbagambye, nga n'emmaali omukazi gy'aleese nga maama we yagimuwa, omukazi oyo bw'afa omusajja tagisikira, basuula nsuule. Era obanga bagiwa omwana we omuwala nga balaba nti omukazi kyonna kyakutteko kya sitaani. Ku lw'ensonga nga bagamba nti omukyala omwoyo gwe si gwa muntu wa bulijjo okubanga gumujja mu muliro, ate si gwa sitaani okubanga gumubeeza mu muliro. Abaromaniya Justiniani n'aleetawo mu mateeka ge 12 agaali gafuga empire ya Romania mu mwaka gwa 565 n'agamba nti omukazi asobola okubbululwa n'ava mu mbeera eyo nga bawaddewo ekimu ku 3. Justiniani ekimu ku 3 kyekiriwa. Ne bagamba nti ekisooka omukazi akkirizibwa okukwata emmaali ye n'agiwa omu ku basajja bayagala, najja n'agamba nti amuwasa amugule. Kati omusajja n'amuwasa ku condition nti agenda kumuwa ku mmaali, bw'amala okumuwasa n'amuta. Kati omukazi ng'alina kwegula naye nga tayinza kuva wa kitaawe okuggyako nga musajja yamukoze eki, yamuguzeeyo. Kubanga bo baali omwana DNA yaabwe ey'Abaromaniya ku mwana yali etya. Omwana bwe baamuzaalanga baamusanga ku bigere bya musajja. Omusajja n'atuula ne bassa wansi omwana ku bigere. Omusajja bw'alaba ng'omwana muwala teyasitulanga bigere, yamulekangawo ebbanga eriwera ne bamanya nti tamwagadde, oba n'amukasuka n'amulekaawo. Naye bwe yamugjangawo n'amusikira emikono nga bamanya nti oyo amukkiriza, naye tebasitulanga okugyako omwana omulenzi. Tugende maaso. Justinian n'agamba nti 1 omukazi alina kwegula na kukwata ssente n'aziwa omusajja n'amuwasa. Assalamu alaikum. Kati muwulira.
Kati muwulira? Hello? 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 Nkuwulira ssebo. Ky'olina okukola essiriya seeka eyo oba ogiconnectinga okukola nti audio option ogiselectinze erabika nti video ye ekola naye just audio abantu balajja n'eddakiika 3 Right. Alaiko okoto kwa chido okunjo wa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tujja kukosa gundi zombi eya Hussein neya Mahmud. Muwulira bulungi okuva ku ya Hussein. Tujja kukosa zombi emu ebizeemu naye nga general network eriki tugere maaso along the way naye Mahmud mwera gikola ki mugenda jo yani mutinga. Salamu alaikum. Muwulira ku ya Hussein muwulira ejja kukolera wali ojja okusikira okubala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh Abubakar. Assalamu alaikum. Oli muted ya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay. Tugende maaso. Hussein alikuwa na video ndio tereko pale Hussein mpaka shaba pale Assalamu alaikum. Mahmud tutulia mungi sebo tuwawulira bulungi bassebo. balina bastabilize nga Sheikh abadde okubayonani bano musabira inshallah abirenga Ayo kyali atakanga nya
audio input. Shebaka empozi uno waliwo ono hajja Department ng'agambye nti afunye akakisa luwendo olussa kubuka aboneka Ssaanga akoze eki leketa afunye oluwendo kaseemu kubuka kati n'ennyo ate ne maaso bakusimitaga kubeni naye baraka bannange kulwaki tusaba kubikkirizeemu kyamba ekyo bagenda kibaka ekyo nekibakene ategeeza kintu Netwakoze